Mwami Mpuuga, kino ekintu kye tulimu olunaku olwaleero kitutta obulamu bw'Abaganda baffe bungi. Waliwo abaana bamulekwa ba struggle olw'abazadde baabwe okufa, olw'abamaama baabwe oba olw'abataata baabwe oba olw'abantu aba abayinako obuvunaanyizibwa. Waliwo Baganda baffe abaabuzibwawo nga n'essaawa eno abaana baabwe tetumanyi na kyakubagamba. Waliwo ababiremaliddemu nga bba ebirooto byabwe byafa. Oli yali wa booda baamutemako okugulu okumu, omulala yali mufuuyi wa ffirimbi baamukuba essasi ku mimwa, omulala yali medical doctor baamusalako engalo. Mpuuga, okakasa nti omugabo gw'aba victim bano bonna zibadde embizzi 5? Mwami Mpuuga, omugabo gw'ababifiiriddemu, omugabo gw'ababiremaliddemu gubadde gwa mbizzi 5? Okakasa obulamu bw'ababifiiriddemu bwali wafe embizzi 5? Ng'abaabifiiramu abaabiremaliramu baabayita babawe ssente ne bagamba ku lw'ensi yaffe waakiri tufa, gw'ogenza olaba obulamu bwabwe ne bano abaalemazibwa ebitundu byabwe eby'omubiri ebyaggyibwako, abali mu makomero eddembe lyabwe eryabaggyibwako, abaabuzibwawo nga ne tumanyi oba battibwa oba baasibibwa busibibwa. Abo bonna bali waffe obubizzi 5. Mwami Mpuuga, Mwami Mathias Mpuuga Nsamba, okakasa abantu abo bonna bali waffe embizzi 5? Tugenda kwebaza, nze nkwebaza munnange Mwami Mpuuga, nti weebala okutuweereza embizzi ezo 5. Tugenda zikozesa oba osanga tunaaguliramu bamulekwa baababifiiriddemu ebikozesebwa. Naye olulala bw'obanga osindika embizzi, sindika eziwerako. Nze kwe kusaba kwange Mwami Mpuuga. Gwe bw'oba olaba ng'omugabo gwaffe gwa mbizzi, omugabo gw'ababifiiriddemu abaana baabwe be baaleka ku nsi, abalina okusoma, abalina okulya, abalina okutambuza obulamu, abalina okujjanjabwa, ng'omugabo gwabwe embizzi, n'ababiremaliddemu, n'abasibiddwa, n'ababuzizzaawo, n'ababuziddwawo. Olulala sindika embizzi eziwerako Mwami Mpuuga. Mbizzi 5 ziba tezisobola kutumala. Era tukwebaza nti weebale kutusindikira mbizzi, kubanga tuli baavu nnyo nga tetulina obuvunaanyizibwa obw'okutuukiriza. Tulina baamulekwa ab'okuweerera, tulina baamulekwa ab'okujjanjaba, tulina baamulekwa ab'okuliisa. Waliwo Baganda baffe abeetaaga okukyusa obulamu kubanga ensi yabafundirira, baalemazibwa. Baganda baffe abo abamu nga beetaaga okuteerawo bubizinensi obw'enjawulo batandike okukola. Embizzi zino z'osindise, buli mbizzi ndowooza bwe mba njibalirira ndowooza ku sayizi ya mbuzi, kubanze nsinga kutegeera bya mbuzi. Tubale nti ezitowa emitwalo ameka? 2. Mu bupunze Mpuuga, aba famire ezo ez'abaana abaliko, ez'abantu abaliko obulemu, bannaffe abaliko obulemu, famire omuli baamulekwa ba struggle, n'abali mu kkomero olwa struggle, n'abaabuzibwawo olwa struggle, toyinza kubawa kakadde kamu kokka. Kakadde kamu kaba tekamala. Obulamu bwabwe bwali tebugula kakadde kamu, bwali badde kale ekisingako. Bw'oba osazeewo kusindika mbizzi, tosindika 5 zokka, kuba 5 ne bwe tuzitunda temugenda kuvaamu ssente nnyingi kusobola kulabirira bantu bali. Kakati bw'oba osindika olunaku olw'enkya oba bw'oba osindika ennaku eziddako, sindikanga ku mbizzi eziwerako. Oluvannyuma lwa ggwe okukiraba nti omusaayi gw'abali gwayiikira mbizzi, oluvannyuma lwa ggwe okukiraba nti abali mu kkomera baasaddaakibwa nga mbizzi oba omuwendo gwabwe gwa mbizzi, abaabuzibwawo essanyu lyabwe n'eddembe lyabwe ligula mbizzi. Bw'oba osindika embizzi, embizzi z'osindisa entono, embizzi 5 ziba ntono, sindika ku mbizzi eziweraawerako. Mwami Mpuuga,
Embizi zosindisa olunaku olwaleero ku kitebe kya National Unity Platform nga muwandiiseeko 1.7 billion n'erinnya lya Joel Ssennyonyi bwe muba musindika olulala ezindi musindike eziwerako. Mwe muba mulaba ng'omusaayi gw'ababifiiriddemu n'abasibiddwa n'ababonaaboneddwa guzitowa mbizzi. Kale tukkiriza nga bwe mugambye nti guzitowa mbizzi naye musindike eziwerawerako so that bw'osindika embizzi 5 eyo ebeera miliyoni 1. Bw'osindika embizzi 10 ezo zibeera miliyoni mmeka 2. Bw'osindika ku mbizzi waakiri eziweza miliyoni 10. Kubanga zino z'osindisa oziguze sente z'otatutte mu famire y'ababifiiriddemu. Nga ne Frank lwe yafa emivuyo gyava eyo wammwe, emirerembe gyava eyo wammwe. Nga gw'olaba nti omuwendo gw'abo ababifiiriddemu ababitulugunyizibwamu gwa mbizzi, tuweereze sente oba tuweereze embizzi eziwerawerako, kubanga sente wagaanyo zeetwalirayo mu buntu mu famire z'abantu abo. Wagaanyo okugulira ku basibe ekyokulya yadde okubayambira ku bamulekwa be baaleka ebweru. Wagaanyo okuyambako ku baana abaatemwako ebitundu byabwe by'emibiri oba abaafuna obulemu beetandikirewo eby'okukola. Wagaanyo okuyambako bannaffe abaabuzibwa waakiri famire zaabwe eno tusigale nga tuzirabirira nga tuziwa ekyokulya. Bw'oba olaba nga ssente ezo baadde tebasaanira kuzibatwalira n'obasalawo baguliremu ekintu ekikalu, ng'ekintu ekikalu kye walabye ekinaayanguwa okukubisa amagoba amangu zaabadde embizzi waakiri tezaali badde 5. Waakiri embizzi ezo tezaali badde 5. Uwakiri embizzi ezo zaali susseeko ku 5 mwami Mpuuga. Uwakiri embizzi ezo waliweereza eziwerako. Era olunaku olw'enkya oba ennaku eziddirira bw'oba oteekateeka okuweereza embizzi endala, mwami Mpuuga nkwegayiridde weereza embizzi eziwerako. Gwe bw'oba olaba ng'omugabo gw'abano n'obulamu bwabwe n'eddembe lyabwe n'ebitundu byabwe eby'emibiri nga bigula mbizzi, boddamu okuweereza embizzi ez'okuliirira famire ezo ezifunye okukosebwa n'okutulugunyizibwa mu struggle. Weereza ezisukka ku 5. Zituyambayambako, tetujja zookya. Abo oziweereza tujja kunoonya bannaffe abakristo abatulimu tubagambe nti muzitutundire. Akasente ako mukaleete omwana wa Rita Nabukenya addeyo ku ssomero, muzitutundire. Akasente ako mukaleete ku Krisimansi ng'eyo abaana baffe abaabafiiridde mu lutabaalo balye kakoko nabo. Munnaffe zitutundire omukristu, akasente akavaamu okaleete tukatwalira abaana baddamulira. Twawulira nti balwadde gye buvuddeko naye nga naffe ensawo yaffe eragaye. Kakati ate tufunye omuzira kisa atuweereza ku bubizzi. Omuzira kisa ono atuweereza ku bubizzi, omukisa guyinza otukwata olujja n'atuweereza eziwerako. Tujja zitundanga taata. Famire ezo tuziwe emigabo gyazo. Abaana abo tubalabirire mu ngeri eyo. Kale naawe tukwebaza weebale contributinga ku bulamu bw'abamulekwa oba ku bulamu bw'abaana b'abasibe oba ku bulamu bw'abaalemazibwa. Weebale contributinga naye oluddako bw'oba contributinga n'ekisingako awo, kubanga gwe okizudde nti tugwana ekyo oba bali bagwana ekyo. Mwami Mpuuga boddamu contributinga n'ekisukkako awo, kubanga essaawa eno kakati ate nkulabanga ggwe abavuma amagufu. Munnangira miliyoni 5, munnangira miliyoni 5, nammwe mbakasukiddeko omugabo gwammwe guugwo si gwe gwokka ogubasaana. Obulamu bwabwe bwali tebuzitowa mbizzi 5, obulamu bwabwe tebwaliko muwendo. Y'ensonga lwaki bwafiira mu lutabaalo. Naye newankubadde obulamu bwabwe tebwaliko muwendo, ate waali badde weebanjanga omusajja omukulu nti obulamu obutaaliko muwendo ate siyinza buwewula na mbizzi 5. Kyekyo kye tusaba mwami Mpuuga, boddamu okuweereza, weereza eziwerako, kubanga munnayiggwe wakizudde nti ekyo kye bali waffe. Weereza eziwerako tubaliirire mu ngeri eyo. Kale bwe kibanga ku miliyoni 5
obawaddeko mugabo era obeera obasedde. Bwe kibanga ku miliyoni 5 bamulekwa, abaana b'abasibe, abaana b'ababuzibwawo n'abalemazibwa. Era miliyoni 5 bw'oba olabanga obadde obawa mugabo oba obasedde. Bongereremu mbizi 5 munnange size ezigula obulamu bwabwe. Baali tebali waffe embizi 5 zokka. Olala bw'obanga oweereza embizi zo munnange oweerezanga eziwerako. Nessebo oba otegedde bulungi mwami Mpuuga oba ntegeerekese bulungi ow'ekitiibwa nze sizze kwererejja nnyo leero. Nzize kwogera ebigambo bitono nga nzize kusaba mu buntu. Mwami Mpuuga bw'oba olabanga guno gwe mugabo gw'ababifiiriddemu, abawambiddwa, ababuziddwawo, abasibiddwa, abaliko obulemu nga gubadde gwa mbizzi ddala 5 era zibadde ntono. Yongerako muganda wange Ntambi ow'Enjovu nsanyusa okukulabako mwana ataata nkutumiddemu ak'ensusu. Yongerako ku bungi bw'embizzi. Ekisinga okwewuunyisa mu byonna, ekifo ekyo olunaku olwaleero kisiibye nga mpaawo muntu yeekiriboosezaawo yadde omuntu akyamawo, kubanga ne bannannyini kyo babadde babagaanyeewo nga n'abayisa abayitawo obuyisi basooka kubaaza. Akaseera ke kamu ekifo ekitayingirwa, ekifo ekigaddwa poliisi, ekifo ekitakkirizibwa na bannannyini kyo kukyesaalimbizaako baleeseewo embizzi nga tebabulinze kuziba nga budde bwa misana ttuku, kyo ziyiseewa. Kitegeeza nti poliisi ebawadde clearance. Bw'eba poliisi ebawadde clearance okulaga obutali bumativu bwabwe nga neeno neekalakaasa mpya era ng'ekkirizibwa ne mu mateeka, kubanga babadde balaga butali bumativu bwabwe. Obutali bumativu obwo lwaki tobuleka buli munnayuganda n'abulaga nga awatali kwekubira? Azaakalaakalanye n'embizzi mu maka ga munne omulese yayineeyine, wabula ayambadde t-shirt n'agenda ku paalamenti gy'aweera omusolo omukutte nti gwe tokkirizibwawo kulagirawo obutali bumativu bwo. Nga bwe mubalese bannaffe ne balaga obutali bumativu bwabwe ku lunaku nga luno lwe musinza okukuuma ekitebe nga ne bannannyini kyo tebasobola kisaalimbirako. Wembadde nsaba nti dimokulaasi y'omu mumwoleseze ku bannayuganda bonna, kubanga mu Uganda temwali baddemu baana na byana. Muleke Uganda ebeere y'abannayuganda bonna. Olabe yeekalakaasizza n'embizzi akkiriziddwa mu maka g'omuntu omulala. Lwaki ayambadde t-shirt n'agenda ku paalamenti ey'eggwanga gy'aweera emusolo y'omutwala mpanga nti mumenyi w'amateeka, ng'ono akoze ne trespass ewatali wuwe ewatali waabwe nga ne bannannyini byo obagobyewo y'omukiri yalingidde nti gwe yingira n'embizzi akonnotokeerabira. Wabula oli ayambadde t-shirt nti tulwala na nguzi oba tulwanyisa nguzi n'agenda ku paalamenti ey'eggwanga gy'aweera omusolo n'omugamba nti ye tagenda giyingira. Kabeera kabonero ki poliisi ya Uganda? Ako kabeera kabonero ki ke muba mulaze ensi? Era mugenda muti okuddamu okukakasa abantu nti Mpuuga abadde nga takolera mmwe, oba Mpuuga mubadde temulipootinga nga munga mwenna orders muzijja wamu nga commander in chief wammwe mwenna aba armed forces ne bambizi forces ye General Yoweri Kaguta Museveni. Mugenda tukakasa tutya? Kubanga munnayuganda yeetambulira ebibye, munnayuganda alaga obutali bumativu obumukkirizibwa ne mu ssemateeka ate ye omukutte. Kyokka asaalimbira ewa munne ng'alina n'obubizi bwe omuwadde clearance ku lunaku lw'osinza okukuuma amaka g'ono gw'omugambye n'omugamba sigala gye wagunyweredde, togeza n'oyingira amaka gano. Kati nze nnyinimu nzaalamula ne famire yo nagigambye edda efuluma era nabo tebakkirizibwa kusembera. Ono ye n'omuwa clearance era ye najja n'ayisaawo bumutambuza ddembe n'abupuleesingawo n'ow'amawulire oba oyo yennyini abireese n'omuwa n'obudde oba n'omukisa ogukuba ebifaananyi.
obubizibwe bwaweereza obukwata video ey'obubizibwe bwaweereza ng'abaana bannupu ababadde bakwata ebigenda maaso mubagobye okumpi n'amaka gaabwe mubagambye mweyongere eri mugende gye mwagunyweredde temusembera wano wabula bano abazza obuzzi ne mubawa kiriyalensi eteekawo embizzi mu maka ga munnammwe n'atakoma ku kyakuteekawo mbizzi ne mumuwa ne security akuba ebifaananyi akwate ne video ku mbizzi zaleese maka ga munne kiba kijja ekyo muganda wange Serefu Navas nsanso kulaba kibeera kijja ekyo mbadde mbasaba nno poliisi mbadde mbasaba nze banga mpuga emumuwadde eddembe lye okulaga obutali bumativu bwe kati ne bannayuganda enkya mubawe eddembe lyabwe nze nsobola okitegeera nti ye Museveni abagamba kimu mbagambye tebayingira naye muyawule ppeera ku ntula. Museveni si abagamba nti kati mwetaaga kufuka. Museveni si abagamba nti kati mwetaaga kgenda mu kabini. Museveni si abagamba nti kati mwetaaga kwayuuya. Mulekeraawo okusinza Museveni nga Katonda. Mulekeraawo okutwala Museveni nga Katonda. Muleke bannayuganda nabenkya beekalakaase. Mukitwale nti Museveni abawadde kiriyalensi ya mpuuga okuleeta obubizzi. Naye ate nkya mukimanye nti Katonda naye awadde bannayuganda kiriyalensi ey'okulaga obutali bumativu bwabwe. Mbabuulira basirikale mmwe tulwanirira mmwe. Basirikale mmwe musulanga mbizzi. Be mukuumidde mu buyinza basula eri basula mu buliri bwagaagavu basula beeyagala na famire zaabwe. Be mukuumidde mu buyinza balya nkoko. Kyokka mmwe mulyanga enkoko kubanga mukimanyi nti n'akawunga ke mulya kalinga ccacu. Olya ccacu gw'okuumidde mu buyinza alya nkoko. Gy'okoma mukuumira mu buyinza gy'akoma okulya enkoko gwe gy'okoma okulyanga enkoko. Mubakuumidde mu buyinza. Be mukuumidde mu buyinza abaana baabwe basomera mu international schools n'abalala Bulaaya. Abammwe ne UPE gye mwali batutte yafuuka yakusasulira nga n'omusaala basirikale mmwe gwe babawa wallahi ya Mungu tegusobola kuweerera baana oyambaleko empale oliyeeko otambuzeeko n'obulamu. Era abaana bammwe beebo abakozesa ebyayi mu masomero mu nsonga zaabwe ez'ekikyala. Abasirikale abaana abammwe beebo abakozesa ebyayi mu masomero mu nsonga zaabwe ez'ekikyala. Akasente kajja katono kagenda okujja ng'ebikatunuulidde bye bingi. Kyokka ate mu bugubi nga muweerera abaana bammwe. Bwe bamaliriza okusoma era abaabali be bagamba nti mmwe muli qualified okutuula wano mu bufunze. Ekyo kyokola oyinza okugamba nti mbonaabona lw'abaana. Abaana bange singa bamala okusoma bakole ki? Bamala okusoma bakole ki? Kitegeeza gye mukoma obbakuumira mu buyinza, gye mukoma okuwa abaana baabwe future. Abaana abammwe be muweeredde mu bugubi gye bakoma okusereba ne future zaabwe okufa. Abasirikale mulowooze. Omusirikale atalina yadde akayumba ak'essubi nga ne bwe bakuzimbidde mu baalakisi wallahi oyingira oti. Naye nga omwo mwoyingira oti mwofunira otula okukuumira oli eyeebaka obwaguuga era yongere yeebaka obwaguuga gwe weeyongere okubeera obubi. Abasirikale mmwe muyinza okuba temunnafuna mukisa gutambulako. Naye abasirikale nze naakatambula ensi 14. Naye ne wano ku muliraane Kenya wokka wallahi ya Mungu omusirikale waawo kale ebirala byonna bisooke bigane naye ng'asuze ng'omuntu. Omusirikale waawo ayina ssaka emuwola ssente za school fees nga tebamwetoolozza. Omusirikale waawo ayina ssako esobola okumuwola ssente oba cooperative ezisobola okumuwola ssente z'enkulaakulana nga tebamwetoolozza. Abasirikale b'ensi endala bagagga. Era y'ensonga lwaki abasirikale b'ensi endala ne bw'ogulirira omuwenguzi weesanga nga n'ekyo kikwasa olw'okwagala okumuwa enguzi kubanga
budgeti y'eggwanga nabo bayinamu omulimu omusava nga abakuuma ddembe era abatebenkeza omirembe kubanga we watali bakuuma ddembe ensi tebaamu ddembe naye okumanya nti nammwe tannaba brandingako nga bakuuma ddembe kyova olaba abasasula nga bacubba bino ebivubuka ebipakasi tugende omunvumire tugende omunkubire tugende omunfabbakulire kyova olaba tabasasula nga bakuuma ddembe kubanga naye akimanyi temuli bakuuma baddembe oba teyabateekateeka kukuuma ddembe wabula yabateekateeka kutabangula bantu na mirembe gyabwe. Webuze lwaki omukuuma ddembe afuna emitwalo 3 muwaliyo n'abe 15 omukuuma ddembe n'omuwa emitwalo 15 ng'omuwadde mundu kitegeeza obeera omutumye kugenda kutabangula mirembe kubba bazirina kubeera na stress kusanga mukyala we ng'alina gaayo omulala kuba yetasobola mukozesa nviiri tasobola mumulabirira kwe kusanga mukyala we ng'alina gaayo omulala n'amukuba amasasi n'atabangula emirembe. Abasirikale wallahi you deserve better. Police n'amagye mu deserving better. Mwenna be baleetaawo temuyina mayinja bannyina amayinja bwe bawulira ebintu nga bino bo babeera ennyonyi zaabwe zitokota mwe basirina mayinja tebagenda kudduka nammwe mwe be basindika mu balwanirire bannyina amayinja mu bakuume nga bo bannyina amayinja n'abaana baabwe bajje bayingira amagye babasooka okufuna zirwanka n'abaana baabwe bafuke bannyina amayinja mwe nga temuyina mayinja nenga bwe mukoma okubeera nga mubakuumidde mu buyinza bannyina amayinja gye bagenda okukoma bayitako nobalinyirira nobalabanga bafala kubanga gwe muntu ki gwe bakozesa ebyo byonna bye babakozesezza nga ye tabuuka mmwe gye mugenda okukoma okujeera otuuke okukaddiwa wallahi ya Mungu abaana bakubuze taata ewaka waddanga ku makya gwe tewasulangawo taata wamala ngo wiki nga toliwo naddala ng'eggwanga lirimu obutabanguko taata twakulabanga ng'oweeka emmundu nga tetumanye emmundu zibeera n'abagagga naye taata yeffe tutasomye taata yeffe tukyasula mu police quarters taata kakati owummudde police batugobye mu police tugenda kutandikira wabba bawummuza n'obbawummuza bakitaime mbadde basasula emitwalo 15 nga tebawaddeyo yadde akasente akasobola obbateerawo emizigo 5 gye bagenza okutandikira obulamu. Abaana bajja kubabuuza basirikale mmwe abaana bajja kubabuuza basirikale mmwe kino ekyoto kye muli mu kuyiwamu amazzi kwe kuli emmere yammwe basirikale mmwe enjala ebaluma ekyoto gye munaakoma okukiyiwamu amazzi gye mugenda okukoma okukeerewa okulya kyokka nga tetunaagenda n'okutuuka okugijjiisa oba osanga ng'abamu mwafadde enjala. Ebizibu bye mulina ebyobwavu bibatta n'okusinga endwadde basirikale mmwe muyina ebizibu by'obwavu muyina ebizibu by'obuyinike muyina ebizibu by'ennaku ebizibu byammwe bye muyina byonna biroteetingira ku bwavu n'omukyala olwo yayenda lwa bwavu bwo n'akavubuka lwe keegadanga ku muwalawo ne kamufunisa olubuto ne kamulemesa okusoma kyokka nga bufiizi obadde obojjerera bubojjerere bwali bwavu bwo walemukkawo ebyetaago n'omwana wo lwe yafa teyafa bulwadde yafa bwavu. Kakati nenkugamba gwe omusirikale sigiri gy'oli mu kuyiwamu amazzi oba ekyoto ky'oli mu kuyiwamu amazzi kwekuli emmere gye bakuteekedde gy'olina okulya. Leka kufuuka mukono gusaanyaawo mmereyo leka kufuuka mukono gusaanyaawo kyakulya kyo. Abasirikale demokrasi ono gwe mwolesezza ku mpuuga demokrasi ono gwe mulesa empuuga n'ayisaawo obubizi bwe gwe muba mukozesa bannayuganda nabo mubaleke olunaku olw'enkya balage obutali bumativu bwabwe bakumbe paka ku paalamenti baddembe nnyo simumuyira ate temuyina batankuula bajjako mirembe. Manyi n'omusota guba ku makubo gaago nga gutambula guba gwa ddembe naye bw'ojjayo omuggo nagwo gukiraba nti oli mulabe ng'ena akawuwo guzinga onkuba nkutema kitegeeza mmwe muleeta riots ne muzijja mu peaceful demonstration mmwe muleeta riots
mu Uganda olunaku olw'enkya muleke bannayuganda bamakinge bagende ku parliament. Mweche mugamba abasirikale bwe muba mwetunuulira bulungi temukiraba nga abasajja abo nammwe kyekizibu kyammwe. Omusirikale toyina liivu, musirikale wange tolwaza, musirikale wange tofiisa, musirikale wange toziika senga ddute eba ekwetaaze, naye musirikale wange nga gwofuna emitwalo 25 oba 3 bageyo temako NSSF n'emisolo gya gavumenti ng'osigazaawo emitwalo 2 nga zino ennyolya eza palamenti zifuna obukadde 3, endala nefuna ey'okuba omubaka, nefuna ey'okubeera loopu, nefunanga mu ŋŋendo ate neegenda nejjayo n'obukadde 5. Abo be mukuumira mu buyinza, abo be mulemesa bannansi okutaagula basirikale mmwe. Wallahi basirikale mmwe tulowoozeeko ekisukkakaawo we tulowooleza. Basirikale mmwe eyo palamenti eyina liivu, eyo palamenti ewummula, gwe toyina liivu. Eyo palamenti ne mu budde bw'okukola mu nnaku z'okukola babaga mugende tubawadde oluwummula. Eyo palamenti yeewummula weeyagalira, gwe towummula weoyagalira. Naye tunuulira ssente ezitokomekera mu palamenti n'ezitokomokera mu poketi ye, ezikusammulizibwako mu poketi yo. Gwe asinga okukola omusirikale, gwe asinga okufuna ekitono. Imagine omusirikale asinga okukola akuuma omubaka, akwatiridde obulamu bw'omubaka, afuna katono. Omubaka alyanga mulimi, omubaka alya nte nnamba, omusirikale ne kakaabuuyi takafunako. Kyokka ono omusirikale mwetegefu okusigala ng'akuumira omubaka oyo mu ofiisi mwabbira ssente n'omuli ezize n'ezaalibadde omusaala gwe. Omusaala gwe tegulinnya eri abalinnyisa emisaala, balinnyisa n'obusiimo, balinnyisa n'alawensi beewaneze batabawadde. Omunnansi najja n'agamba nti nganze munnansi siganyuddwa, kyokka n'omusirikale w'eggwanga ekimunkubye emiggo olw'obukambwe bw'ebudi tafuna ssente zimala ezaali musasudde ziggwera mu palamenti. Kanumbe palamenti eno ngiyuuyeemu ngibuuze ku nsaasaanya yaayo eya ssente, na lwaki esaasaanya ssente ezaali maze eggwanga lyonna ku bantu ssekinnoomu. Katugere tumuyuuya ate aziyizibwa musirikale ono omujjegga sebusiru bwa njoka kutwala ku ttale kulya mbuzi gwe ate weesikambula kutwala ku ttale kulya naye ate oli mu kwesikambula. Ababaka abasirikale kino kiyambiramu mmwe kubanga eggwanga buli olibbibwa nammwe mubeera mubbiddwa. Ssente bwe zigenda mu nsawo y'omuntu omu, fene tugamba kale waakiriza alizimbyeyo ka health center 3, nammwe abaana bammwe gye mulina okubajjanjabira kubanga n'aga gavumenti gye babasindika teri ddagala. Kale mugana agataliimu ddagala kubanga ebizimbe mu magundi agasinga mu disitulikiti ebisinga weebiri ebizimbe ne sheepu y'eddwaliro naye nga tewali bikozesebwa. Ebitaano bino singa twabitadde mu ddwaliro baana b'abasirikale bannange bameka abaaliwonye kubanga omusaala gwaffe gulwawo. Mu kulwawo ate tufuna mutono. Omutono ogwo mu kujja oguluddeyo ebigulinze bingi n'osigala mukiyita negative. Emachita negative nosigala mu negative. Ninga bali abafuuse ekizibu, abafuuse omuziziko, naawe mu nkulaakulanayo wallahi ate obakuumira mu buyinza. Ne bannansi banno bajeere banno kuba mmwe muli bajeeri ate mutusinga n'obujeeri. Ne bajeere banno bagambye katugende tulwanyise banno kulwa bajeere bannaffe bonna nga n'abasirikale muli omwo mu kifo ky'obbakuumakuumako. Mulyawo mu kifo ky'obbakuumakuumako mulyawo. Mu magye temuliimu ku musirikale atava mu bali kuba bakomanda bammwe bava mu bali nkuba amasasi n'abalala balabire ku ggwe. Fandewo mukuba amasasi omutte okyuse ebiragiro bagabe biva gyendi abaana bagende.
kale ne banakutte ensi eri kwogerako era n'abaana bo tuli banoonya kubanga olwedde wooli naye olinga omulambo bakuganyulwamu kati mukuba amasasi afandewo asinzidde mu mmotoka eya bulletproof asinzidde mu kitanka ekya bulletproof gwakikufulumiza akutte muli ka radio call piga yeye piga adui twende bwana asinzidde muli ye ali safe piga adui twende bwana muli ku baganda bammwe mukuba abala basinzira mu pick-up wano mu maaso babavuga buvuzi piga adui twende bwana oli ku baganda bokuba be bayita baadui owenyindo eringa akasalabanda mbukati yakugamba ono muganda we yaadui gwe mufaananye ennyindo gwe mugatta olulimi yaadui wabula yayogera akerebeza yayina ennyindo okuwera efuuti yayina ensinga empanvu ng'omuti gw'amasannyalaze yali mu kugamba nti piga adui twende bwana adui oyo gwe bakusongera mu muganda wo bafande wessasi omutte yes ate nimbi kakati inciting violence nencha Museveni ayinza okufuna wawo gwakubambu yekolera inciting violence era mba nkifunyemu ne bwe munsibeera mba nkifunyemu kakati mmwe bwe muneekubira abasirikale bammwe amasasi olw'okuba mwagala pininga yekolera era n'ogwomwo mwanja kubanguwonyi kuba omusirikale kuba afandewo omutte kowe clearance n'ebiragiro bikyuse nti kati biva gy'oli kugamba abaana musonga embeere lino ddembe lyammwe ate era ddembe lyaffe ffenna kyemulwanirira kikosa naffe bana abatugamba piga adui bagaggabalira mu izi SC bw'ava mu motoka ya poliisi adda mu yiye bw'ava ku mirimu yadda mu maka ge yazimba bali mu bifo ebirirwamu ssente mwe babukunkumuka nga ne bw'ovaawo mu kutta banno ogenda kuddayo mu kiyumba kiri kye baakuwa ekitonya n'okutonya okola otyo oyingire omufaliso gukibeeramu gubeere nno nga mufaliso naye enkuba etonnya munnange si mufaliso nagwo gwannyikira ddala amazzi n'abatuuze balowooza mufuka ku buliri mubeere n'omufaliso ogwo nga muyina ebyebikwa temubirina musula bubi mubeere n'emifaliso egyo nga mubiteeka ku bitanda naye mwapanga amabulooka mu nju zammwe ne mugalamizaako embaawo kwe muzaalidde abaana abo bonna ebyo byonna bibeewo waakiri otulo tugaane naye nga ye lubuto akkuse kubanga lubuto wakkuta asobola n'okwebaka mu mpewo ennyingi olaba tusuza abantu ku nnyimba era ne twebaka naye n'emmere temugirina mulya bubi mulya biwungawunga olaba ne kana akawunga ffe ketulyako olaba naffe oluusi katuuka ne katutama ate tubalwanirira mwabali akawunga akakeeta ate munnange mutuleetako olunderebu mutuleetako amafandali mutuleetako amansamaggu mutumagukiramu kyokka nga mbagamba eno ekyoto kye muli mu kuyiwamu amazzi kwe kuli emmere yammwe basirikale mmwe abo abasajja tebabakozesa ensobi piga adui twende bwana ali mu SC Bwannyuka agenda wuwe tagenda na mu barracks yazimba Bwannyuka awo mukuduumira gotte baganda bo baleke bamulekwa abaana be wammwe babenga bamulekwa abakuze bonna babeerenga ku street nga banoonya kyakulya yaddeyo hawakugambidde piga adui twende bwana yagenda gye abaana babatambuze bagende ku ice cream anti omulimu guwedde ne accountability agikoze bulungi buli sasi lyofulumiza kuliko ssente ze njawulo ye buli kakebe katti ya gasi kofulumiza kuliko enjawulo ye akugambye piga adui twende bwana yeno tutabaganda bo baana babe basigale nga bali bamulekwa ye naddayo ewakaawe nkuteweerabira nkugayo yetasula mu barracks asula nawwe yazimba dda n'agamba abaana mujje tugende ku Forest Mall buli omu alonde kyayagala ababajjegga ne babakozesa ensobi wekyogamba tosobola kubeera mwoyo gwa ggwanga n'okuba omuntu oyo essasi n'okuba afande w'essasi abasirikale batta baafande baabwe okutereeza ensi abasirikale batta ne baafande abalungi olw'okubanga bo beeyagaliza mmwe temwagala kufugako olw'okuba beeyagaliza nga lulenti abadde tannaba mubi naye waliwo abeeyagaliza ne bamukuba muno gwe abakoze ebyo byonna lwaki temubakuba abakoze ebyo byonna lwaki temubakuba nakulagira otte baganda naawe n'obatta nakugaa piga adui ye atali adui baganda bwe mufaananye ennyindo n'abafuula ba adui boye essasi ensi ekusomeko mu byafaayo basirikale mmwe mumulemezaawo Museveni kyova olaba atwewaanirako Kyagulanyi tasobola kunzita kuba kimanyi tetulina mundu mwe muzirina muzikozese musule bulungi mweraba.